Abatuuze okuva mu Miruka okuli Lwamba ne Nakatogo mu disitulikiti y'e Kyotera bali mu kusoberwa olw'ebbula ly'amazzi amayonjo. Peter Nsimbi, ssentebe w'ekyalo Lwamba, alaze okusoomoozebwa kwe basanga omuli okutindiga engendo empanvu okutuuka ku nzizi gye basena amazzi ate nga makyafu ebitagambika nga kw'otadde okugalwanira n'ebisolo. Ekisooka tubeeno tugenda tutambuza bigere we tulinnye wonna we tulinnya ate tuuka muli ne tulinnye era ku nkoma. W'oba olinnye wonna yenna kazambi omuleka muki mu luzzi. Olw'engendo empanvu ate nga bayita mu bitundu ebirimu obusaka kiviiriddeko bassedduvutto okwegirisiza ku baana. Naye abaana abaffe tuyina basoma batuuka ewaka ku ssaawa 12. Kizibu omwana omugamba nti genda ku luzzi oleeta amazzi abavubuka bakola ki babakwatirayo. Nayikondo ze tulina mu kitundu zaafa twadde twasigazaamu emu ng'okututuusaako amazzi olina osasula nusu 15. Mu mbeera eno ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'amazzi e Kyotera, gavumenti etongozza enteekateeka y'okuwa abantu amazzi amayonjo mu Miruka okuli Lwamba ne Nakatogo. Enteekateeka eno etongozeddwa minisita omubeezi ow'ebyamazzi Aisha Ssekindi n'ategeeza nti enzizi 3 ziweereddwa disitulikiti y'e Kyotera nga buli luzzi nga luwedde lwa kuwemmenta obukadde bw'ensimbi obusoba mu 8 nga kw'otadde n'okubunyisa amazzi gano ku byalo eby'enjawulo. Tugenda kuzikonekitinga ku mazzi gali aga umbrella amangi. Kyetwavudde tuleeta ebyuma ebisima enzizi empanvuko kubanga enzizi eza nayikondo zikalira. Ssekindi era agumizza abalimi ababadde bakosebwa perekikya w'omusana naddala mu budde obw'ekyeya nti gavumenti erina enteekateeka z'okubatuusaako amazzi ag'okufukirira ebirime byabwe. Kubanga abantu bakoze omusana gutta ebintu byabwe. Ye Engineer Stephen Kirumira avunaanyizibwa ku by'amazzi e Kyotera ategeezezza ng'enzizi zino bwe zigenda okukolebwa ku mutindo era nga mu bbanga ttono ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo kigenda kufuuka lufumo. Amazzi tegalinga gano obulizi bwaffe wansi kubanga gali tugenda tugadibya olw'okuba nti gatulwaza. Gano gava mu njazi eriki wansi n'olwekyo tetukola ki terukalira. Minisita omubeezi owa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu kino okukomya omuze gw'okwefunza enteekateeka za gavumenti eziba zireeteddwa. Abakulembeze abalondesebwa chairman bakansala bali wano tukomye okwerimbika n'okweripa ku pulogulaamu za gavumenti. Era minisita Kasolo ne ssentebe wa disitulikiti ya Kyotera Patrick Kintu Kisekulo basabye abantu okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu by'enkulaakulana okusobola okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Mutuule mwawule enkulaakulana n'ebyobufuzi. Ati gwali eri bakugambye nti minisita ajja yenna nnyini mazzi oli eri otudde. Amazzi bwe buki nga wosula tiwatonya. Akati nannyini mazzi ali wano alikwoli eryonyize opakira kawula gyonnokano olyokani ogenda kukutukira bwerere omutima. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.